emisomo gino twagiyise okulaba nti abantu twongera obbannyonnyola. Pulezidenti mwennyini asomesa abantu okubabuulira engeri gye basobola okwerabiriramu obulamu bwabwe, okusobola okweyambamu, okulaba engeri gye basobola okwejja mu bwavu bo bwennyini, kubanga kirinza okuzuulwa nti abantu abasinga obungi tebeenyigidde nnyo mu kulima mmere yakuvaamu ssente. Abantu abasinga obungi badde beenyigira nnyo mu kwejjako ettaka. Abantu abasinga obungi badde beenyigira nnyo mu kugabanagabana ettaka. Naye enjiri ya pulezidenti egamba nti abantu temulima mmere ya lubuto lwokka, abantu temugabanya ttaka, wabula mugezeeko okukozesa ettaka eryo lye muba muyina. Kati wano mu Buganda tulina ettaka ddene, naye osanga nti abavubuka balitunda ne bagula boodabooda, abalala bagenda bweru batunda ettaka lyabwe ne bagenda ebweru okunoonya emirimu, abalala balitematemamu obutundutundu ne bakolamu ebintu ebitalimu mugaso ebisobola bayamba. So enjiri ya pulezidenti egamba nti ettaka lino temulitunda, temulitematemamu kuligabana, ettaka temuli lyawuzayawuzaamu, mukolereko ekintu ekyewamu, muggyemu essente mugabane ezo ssente eziba zivudde mu ekyo muba mulimi. Olwaba badde balowooza nti eno enkola pulezidenti anoonya bululu, ekyo si kituufu. Pulezidenti ali mu kusomesa era tasosola. Miitingi zino tezirimu nti wa NRM yekka, n'owebibiina omulala osobola okujja n'owetabamu n'owuliriza enjiri. Eno tuli ku njiri ey'okulyowa emyoyo abantu okwejja mu bwavu. Si njiri ya byabufuzi, njiri y'abantu kusomesebwa kwejja mu bwavu.